tuddamu okubakubiriza okusigala nga muli bavumu mu buli mbeera yonna. Obunkenke mu bigambo bya Ssaabasajja Kabaka, ebigambo kimu bibiri musigale nga muli bagumu, akaseera akakazigizigi kajja kuyita. Bibimu ku bigambo yogedde byabadde deep, wabula message yabadde egenda butereevu gwe oluze badde eragawa. Wabula mweno video nkuleetedde ebigambo Museveni byayogedde olunaku olw'eggulo ng'agamba nti Bobi Wine ono atambula n'ababbi. Era Museveni yagambye mu video awo ngenda kuwa ngikunnyonnyola nti Bobi Wine ono takomye kutambula n'ababbi, wabula atambula n'abantu bangi nnyo, asombera ddala abantu nti Bobi Wine atiisa okwokyegwa. Wabula Museveni yagambye nti eggwanga liri seefu. Bino byonna speeches ezinyalo kansoke ne Ssaabasajja Kabaka eyabadde deep. Ebigambo bino njagala obiwulize bulungi nnyo, byabadde bikuba wala nnyo. N'okujjukira nti okwegatta bwe buwanguzi okwegatta bwe buwanguzi temuggwaamu ssuubi kazigizi gwe tulina kaakati ajja kukyuka singa ffenna tusigala ku mulamwa. Mwebale nnyo, mwebalire dda. Kabaka bamuganye lwa kwambala bimyufu. Speech ya Museveni nayo yino. Ngeze mu nkuuka abasirikale abambadde obukookolo era ngenda kwebaza oyo afande webale kuŋŋaana nkuuka, webale kuŋŋaana nkuuka. Nentwala okwetondera abantu bonna wamma lwa yange eno gye nyambadde bwe nti nyambadde nno nga Mungereza, sambadde nga nno Munnayuganda, nyambadde nga Scottish. Baganye okuyingira enkuuka wamma mbakaliza omwaka omujja 2026. President Museveni olunaku lwajjo yawadde message ye efundikira omwaka eri Bannayuganda. Nina obugambo bwe nakootinzeemu obukulu. Yagambye nti abakulembeze abamu naddala bali ku ludda oluvuganya bamenya amateeka, bakola ebintu bingi, ensobi nnyingi. Ezimu ku nsobi jjajja mwami ziyanokoddeyo ezikolebwa by the way mentioning erinnya naga Mr. Kyagulanyi atransportinga abantu okubajja mu bitundu ebyenjawulo n'abatwala gy'agenda okubalaale alowoozese abantu nti alina abantu bangi abamuwagira. Era nawe n'ekyokulabirako nti olunaku lwe baali embalala abamu ku bantu be bakwata baava ne bawa obujulizi ne bagamba nti olwo baalina emmotoka ezisoba mu 2 ezatambuza abantu okubajja mu bitundu ebyenjawulo okubayiwa embalala. Kati ffe twalaba numbers, kumbe mukulu Kyagulanyi abantu abo bonna atambuza batambuze. N'agamba ekyo kya bumenyi bw'amateeka. N'agamba nti mwami Kyagulanyi awuddisibwa apikibwamu abantu abanyunyusi abagwira okukola ebintu byonna mu ggwanga lyattu Uganda. Ate waliwo yakoze n'agamba nti they are being driven by emitwe egirimu ebintu ebitakwatagana. N'agamba nti teri agenda tisatisa Munnayuganda. Era n'agamba nti ab'opposition bano bagenda batisatisa Bannayuganda, naye n'atugamba teri n'omu asobola kuba tisatisa. Era Bannayuganda bagamba mugende mulonde akalulu kamwe, NRM ne Uganda birina future entangaavu. Yavuddeyo n'avumirira ekyokukuba abantu emiggo, n'agamba ekyo kitakikkirizaamu era abasirikale be balina okkikomya kubanga ne mu masomero eyo emiggo gyakaabanga naye byali tebigattako. So n'agamba tear gas oyo mulungi nnyo okukozesebwa kubanga tatta, mukozese tear gas than okukozesa live bullets. Omukulu yakoze statements zabadde nnyingi nnyo naye n'abasuubiza nti Uganda ekyali safe. Bana opposition babatisatisa ebiriyo n'asomayo ke ebintu ebimu ebiraga nti opposition beesudia baze bakola ebintu bingi naye nga Bannayuganda tebali nabo. For example mujjukira ebya 24 2024
bali bategese okwekalakasa byonna ne bigwa butaka n'atuwa ekirala tojja kulayira ne bigwa butaka Genzi byonna ne bigwa butaka n'alaga nti bannayuganda bo bakyali wamu bo batambula bulungi nnyo just bawuddisibwa ekibiina kya Kyagulanyi n'agamba nti watabadde abadde bize nga campaigninga naye akitegeddeko nti Kyagulanyi atambula n'abamenyi b'amateeka ababba ebintu by'abantu kosa n'okubyonoona naye ekintu ekyo agenda kikwata ku Nabwala balabike nga kino ekigulupu kya Mr. Kyagulanyi kyayita nakyo kikoma so basically obukulu ebintu yayogedde bingi ne speech nze ebyo bye nawuliddemu nze nga nze Wanikachokute gwe woli kulengere wanikachokute gwe woli kulengere obolina satiyo obolina mpaleyo giwanike gire obolina sweta mwepulo namwe twefuge afande twefuge nawe obolina satiyo wamabonina kyoyina kiwanike gwe Engineer Janiro Selector. Wanikachokute gwe woli kiregere obolina satiyo obolina sweta yo giwanike giregere yonkacholina kimbaka ayo mutanda tukwaniriza ne walayiwe bale ayo mutanda yenze musajja okabaka saera goraba wubira kabaka gwe Sibalaba Uba Ripasino Kabaka tabalaba uba kwa Wanene mejari wo Sa Wanakamwanyikari woko Si Nekamulinga kariwo Obane akaramu Che Nakatono kolina Sibaulina Namuna mubolineyo Cha Nemwata bazokera Chimara Uba Se mbera nakauka era ewange jensura Seni munachotera toiza kungoba wafe walayo bolimba Kasolo muje yali mmere ya jajjange kasolo muje kasolo yali mmere ya jajjange kasolo yali mmere ya jajjange ennimiro yaffe ekyotera yali mmere ya jajji sibawulira kasolo yali mmere ya jajjange ab'emabega sibawulira yimba kasolo yali emmere ya jajjange obamba nyumiza emboozi obambaleke naye musobola okuba endulu
kuwa olubozi kunyumiza engedde ebyaliwo kale wenga omanyi tekyotera ttale jjajjange yalimanga lumonde we olumu yalimanga amayuni ge oba muwoga bazzukulu basobole okulya se naye kyesirirabirama yanyumiza akasolo akamusumbuwa kajja ne keyuna ettale era ne kalya lumonde we bwatyo n'akafuuyira si kasolo yali emmere ya jjajjange kasolo yali emmere ya jjajjange kasolo yali emmere ya jjajjange kasita nina omutanda naye bo nze nagumira ku mutanda mwana naki kyekyekyekye ndowooza newe mbasibula kasita mbabuuzizaako ne bwe beeteba siwe guli wala inyimbira kabaka wange senyimbira kabaka wange ngenya kuyimba kanyimbe sibawulira wala inyimbira kabaka wange semunganya kuyimba kanyimbe akalulu k'omutanda gwe nansto